Abatuuze b'Emityana basuze ku Tebuukye oluvannyuma lw'omutuuze munnaabwe omu okugenda okuziikula omulambo ne gumulemerera era bamusanze bute. Akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Mu kiseera kye kimu n'omukyala omulala naye akutte omwana we n'amutuga n'amuteeka mu keesi naye n'amala ne yetta. Ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. King Saha, Spice Diana wamma nabo mbayina butereevu. Mugamba mutya, mwasiibye mutya bantu bange? Kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra ati mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwinna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi obanga ogombe ku by'okugenda bweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu weeri awo ate wamma. Sigenda kuriisa era nga ng'otandise n'oyo omukyala gw'olaba munnange ono nno yafunyemu obutakkaanya ne boyfriend we obusungu ye bwe yabukutte n'abuuza ku mwana n'amutuga n'amuteeka mu keesi ey'ensawo olwamaze omutugumbula naye kennyininyini ne yetta. Kale munnange kati nange neweebuuza omukyala woba oyombi ne bbaawo abaana baleke abaana babeera tebamanyi ensonga zammwe zibeera z'abanyiiziza. Kati neewuuza ono omukyala ku yajja obuvumu obukwata omwana n'amutugana Mukama Katonda. Kale sitaani alina ettima era nga mu kiseera kye kimu munnange mbadde mpita ayite eyo n'engwa ku kazannyo k'abagagga. Munnange nawo bazannya ako nno akazannyo k'abagagga g'omwavu togeza n'okeesimbamu yadde n'akatono kubanga ojja kuba tomanyi biki by'ozannya. Mu budde bwabwe obw'eddembe bagira ssebo nabo ne beevugamu sipiidi ne beetwalamu awo kyani kyagundi kyani kyono bannange. Nkaguddeko ne ngamba nange esente ngenda zifuna mu guno omwaka empitirivu ennyo nange nja buzannyamu obwo obuzannyo kubanga kyaka bunyumira ddala. Kale munnange bwetute bwe tuli bali siriyasi bitya munnange ensoose nenta ne ngamba kiki kino ate bali mu kuyomba bali mu kulwana so kumbe kazannyo k'abagagga munnange okutambula kulaba ate okudda kunyumya. Munnange mbaddeko esayidi z'eyo Emityana nensanga ng'ab'oku kyalo bo basuze tebeebase oluvannyuma lw'omusezi oyo gw'olaba oyo yasuze abamazeeko emirembe yazze n'aziikula omuntu gw'abadde baziise bayita balina mwana muto munnange omwana n'amulemerwa obudde bwamukeddeko nga w'omulaba awo ng'ali bukute nga we yazaalibwa kale bannange musezi gwe yeekazizza munnange ne yeefuula kasiru ne yeefuula atayogera nga ne bamubuuza ne wamukuba empi ne wookola ki naye munnange ebitundu by'ekyamanga biseeka obulagala. Ekivaawo ng'osanga omulenzi boyfriend anyirira bitya mu kibuga Kampala ng'ogenda ogulwa n'omulenzi ng'omuzaalira kumbe otutta omusezi omuliwo abantu kunkwa. Kigambibwa okuba nti oyo gw'olengera mu kifaananyi musezi asangiddwa ku malaalo lubona kwe yasuze bwode bwamukeddeko tayogera takola ki tuli wala akatimba tokuba oyo gw'olaba ate weetuukidde obuuze gwe mulaba alabika bwamukeddeko leero lukukya lubanga lwa mmindi katimba bagiwaayira leero babatufudde buyo bwamukeddeko ali wano ku malaale wa Ssaalongo Erimunsi ali bwereere ddala nga bw'omulaba mu kifaananyi bw'atyo.
Ab'Emityana b'omunnange bwe batyo bakiguddeko baasuze ku Tebuukye. Omusezi afuuse omusezi naye obudde bwamukeddeko nga n'omulambo taguggyeyo mu ntaana. Ekitegeeza bano abasezi nga bagenda okuggyayo omulambo yeeyambula n'asigala busabusa kubanga oyo omwami gw'olaba tayinaako yadde ka underpart ku mubiri gwe. Naye emabbali waliwo ekigoye ekyeru ate ng'abagamba nti omuntu kasita amala okuggya omulambo mu ntaana ndowooza ekyo ekigoye ekyeru ng'akiteekako oba kye kibeeramu eddagala oba eddagala yalisobezza sijja kulima ng'osanga boyfriend e Kampala ng'otandika omulwanira baawange so kumbe y'oyo aziikula emirambo gy'oku kyalo bannange mitawaana myere kale museera kye kimu bwe tweyongerayo ne Dr. Kizza Besigye ono nno omusango gwe gwongezeddwayo wamu ne munne Haji Abedi Lutale gwongezeddwayo okutuusa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwe tulimu ogwa January. Jjukira leero ennaku z'omwezi 7 era agenda kumaliza ennaku zonna ate okutuusa ennaku z'omwezi paka 13 alyoke akomewo mu kooti tulabe oba banakkiriza okumuwa beyiro oba nedda. Kale nkuvuze butereevu era paka ate ku konsati ya King Saha olunaku olwaleero abaddeko ku press conference era awo omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti gwe wenna abadde atidde okujja munnange jangu security egenda kubeera gulugulu tewali byakulwana tewali byantalo apaana akatambi kalina maaso wano ng'ate nammwe abategeezaako katumulabe tusobole okweyongerayo bamikwano n'agaleero kubanga mangi nnyo nnyini ddala butereevu. Poliisi ejja beerawo ng'ebalagawo olulina okuyita mu makubo amalage babateereddewo agamba tuyita emergency. So tubasaba tugoberera ebyo ebiragiro mpozi n'ekirala kyesabiddwa okukkaatiriza tetujja kibuusa maaso tumanye ebigenda mu maaso mu ggwanga kati efujjo bannange kyebasinza okukkaatiriza nti omusajja mulabe omukwano banaye temukola fujjo tubasaba nti tugenda beeramu bakangemu ku geeti wali nti oyo yenna anajja ne zino ze bayita eggaali tugenda beeramu bakambwe akkirizibwa okujja n'ennamba yegyayagala oli muyimbi oyitiddwa kannange tukusabujje n'abantu 5 ate twabalambise bulungi tulina okubeerako manejawo tulina okubeerawo sekuritale tulina okubeerako bodegaadi tulina okubeerako n'abantu abalala 2 oba DJ amanye ennyimba zongenda okuyimba otambula n'abantu abasukka mu 5 sigenda vaawo nga sikiyisizaawo tugenda kuswaza banaye tetwagala baswaza nga bwe mbagambye omuntu yekakkiriza okujja n'ennamba gyayagala enkuloola abalala mwenna abayimbi muli wano balaba je kamwetegese nti wayinza So gwe wenna abadde atidde ng'ogamba ate nnyinza okujja ne bankuulamu erinnyo ne bakola ki abayimbi abalina zigganga bazigaanye era nga omwogezi wa poliisi atutegeezezzaako n'agamba nti security egenda kubeera ggulugulu King Saha oluvuddawo mu press conference addukiddewo bunnambiro paka maka ga Spice Dana n'amusurprisinga bannange ekibadde awo ebadde vibe njeere mbadde ntudde n'okulaba omuyimbi babijje yeyo no vibe ate esiibye ewa Spice Dana King Saha surprising yaddala kituufu munnange best friend wange oli waddala omanyi balina akayimba ke bayimba naye waliwo olugambo lwe mbaleetera ku Spice Dana ne King Saha munnange ebintu babikwasaganyiza ddala naye nkyabinoonyerezaako ate ye mwana mulenzi Acidic Mavoko ye munnange naye asazeewo ate agire bw'atyo ku press conference ya King Saha asazeewo yeevugemu kagaali kaabajjira munayi maama ndabyawo abantu nga boogera omugambo ogutokomoka munnange luli wakuba cricket overs manya n'oyujjuza biki emmotoka yakulema okugula ye bw'atyo bw'ayagadde akedde ku mashe gaagala kujjira ku kagaali naye maama ate bba abantu ensonga baziwanvuyiza bulala nnyo munnange bwe tweyongerayo era n'omuyimbi David Utalo nno nfanfe wa Spice Dana era ng'aguze tiketi zonna okujjula okuzimalawo bannange enyongero bajugiza zo tiketi za Spice Dana
amazima gali tezigwawo lwa buwomi. So gwe wena munange abadde akyekutekutemu dduka misindo great ticket abantu bazimalawo sokola ekiri mu katambi wano ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero. Yino bagisasula omukazi bulwayitirira nnyo okugira ki okubanga mukuumu ekisigalawo buli ekijja kyokikola njagala oginkwasa sibyagala tibagino nenkya bannange David ntalo oli mufumbo bannange obatoli buli kirungo bisaani nkirina buli kirungo nkirina David omunyo nga gwabula Modolo mutulabe nti obaana nsoko modolo modolo David sasula ng'olabyeko Somebody say amen. Bwe nkuzaako eno ewa Frank Ntambi wamu ne munne Shalom omanyi bagamba munnange ku mbaga tekubula musiiwuufu kati olunaku olwaleero ku press conference ya King Saha Shalom ne Frank Ntambi be basiiwuukiddeko ate mulowooza tebagudde mu mbi za fani wa Spice Diana tayagadde obayisaamu empi jjukira bano bamaze akabanga nga boogerera bubi Spice Diana kugamba mbufuuze nga tebamwagalirako ddala yadde n'akatono naye maama leero babuze kataato bali Shalom Hadad Awesi sinze Hadad Awesi analyze your music I know you're genius but don't you abuse that's obuna kubali basi mwenye namba ya Shalom it's okay it's okay amusakira ngenda kukuba it's okay it's okay Show Friday, it's okay to Kakane, it's okay. bwe batyo munnange Frank Ntambi ne Shalom bo tebali kiddira ndowooza okuddamu okwogerako obubi ku Spice Diana mu kiseera kyekimu oyo nno gw'olaba gwentaddawo mu katambi ye King Saha yali afaana bw'atyo munnange nga muto era nga buno obudde yagenda okukankanya cricket oval naye era mu kiseera kyekimu alina obubaka ate nammwe bafaanizi be bw'abawadde katubulabe era nze muzikiize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Sigenda kwogera bigambo bingi yadde mbirina genda kwogera ebigambo bitono nnyo nga bya mugolo ogwo guno mugolo gwaffe mujje tunyumirwe mujje mbayimbiremu mujje nammwe munyimbiremu leeta maama leeta taata leeta omukyala leeta abaana bakulukulumu muziki waffe teyesittaza jangu mukishongozi kunyumirwa kyegenda kuba sekiwa bulungi nnyo olw'empisa embi tojja kubanga ogenda kujoonera omukolo gwaffe ate naffe tukoleko empisa ki embi kubanga naffe tulina okwebeereramu nga tukuuma abawagizi baffe nga poliisi tennabakuvaayo ffe nnyini kitugagadako nze ne bakyali bange okuba nga tukuuma omukolo gwaffe so olw'empisa embi nkwegayiridde omukolo gwewale ojja kwekuuma. Ekirala kyenjagala okubagamba bakwano bange tubadde mu indasitule n'ebbanga ddene emyaka giri mu 10 so tulina exhibition nnene jangu nga bukyali otuwa obudde okwimbira music nga tetupapa oluusi music eyo tumupapira nga oluusi obudde bwagala tukwata naye bwe jangu nga bukyali at least essaawa nga 2 nze mbe nga ninye kuki stage
twebaza Katonda tukuuma n'atuwa olunaku olungi bwe luti ate tumusaba atuwe olunaku lwa 24 olulungi tunyumirwe show ennungi bwekyobumanya buli muyimbi nga mukwano gwange kusheeyo waali buli komediani nga mukwano gwange kusheeyo waali buli muntu bwejjangu ku show ng'omanyi ogenda kunyumirwa nze ne mikwano gyange tugenda kuyimba live music live band so jangu wawetegesa okuwulira music yali classic tugenda bayimbira ennyimba z'omukwano sagaawe ejjuse basinga nalese mukyala wange wano watuusa ate wenandibadde nkwatira ku kyana kyange so jangu tunyumirwe nolubanga oli ayiro ng'oli mu paatha oli mu pasita oli imaamu oli sheeki tubagala kunyumira ku ndongo mujje tunyumirwe ono music lwaffe teyesitaza nemwe mumanyi ensi nga bwetambula omuntu osanyukamu ate noddayo ng'okulibwa ne duniya so bakyali bange kigenda kuba kyesatu kyentaano emmeeza 2,000,000 ku kyentaano n'ofuna akatebe bakuwa akatebe n'otuulaawo n'onyumirwa sho bulungi mujja kubaamu enkuubo nga ne bawuyita mwe bali ba ashers bajjaba batuuzaako ebyokunywa so jangu ku sho ng'okimanyi ogenda kunyumirwa tambulamu n'ez'okunywa ez'okutufuuwa n'ezinakuzaayo bakyali bange ensawusa ennyo sigenda kwongera ku bigambo ebyo olw'ensonga nti ndi mu kwetegeka nzirukana muri haso mbasaba ekintu kimu mukeereeko tunyumirwe zigenda sukulawo nga 23 tugenda sula mu tenje awo ne bakyali bange tetugenda kufunayo akabuzi tugambiire tubalinde ku makya nga 24 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eya